gwe wenna eyeetaaga okugenda e Dubai lindako. Gwe wenna Omunayuganda eyeetaaga okugenda e Dubai okuba ekyeyo omuganda wange lindako. Gwe wenna Kadaama ayagala okutoloka mu kiyumba olw'okuba gwe owulira okooye okutulugunyizibwa, okooye okukola ennyo, okooye busalale obutono, okooye obutawummula, muganda wange lindako. Dubai efuuse ekintu ekirala. Dubai efuuse amaziga. Dubai etandise okubanga ekaluba ngamba gwe eri Omunayuganda ayagala okukyusa embeera nga gwe plani yo eri mu kugenda Dubai. Bw'oba tonnaba kugenda guminkirizaako. Bw'oba oli redde Dubai nga oyina omulimu stiikinga ku mulimu ogwo. Okole mpola mpola. Eno nno ye Adita TV. Gwe wenna atannaba kubanga osubscribinga kweno YouTube channel, muganda wange jangu subscribinge naddala ng'oli nkuba kyeyo. Waka gwe tuteeka wano omwetaaga nnyo wa makulu eri bankuba kyeyo bonna. Jangu oyige ofune first aid woba oli mulwadde, twogera ku lususu, tugaba counseling wano wennyini ku YouTube channel eno. Wabula nga abeerayo okubatuusaako oyo waaka nze ayogera Sheila Adita nze nteekayo waako ono. Omulanga guno ngukubira Bannayuganda bannange mwenna gye muli. Oba okyali mu ggwanga Uganda, oba walivaamu dda, oba oli mu ggwanga ki, oba oli mu ggwanga ki, naye nga gwe mentality yo ekugamba obulamu bwo bulina kukyukira mu kibuga ekya Dubai. Oyina kugenda Dubai muganda wange. Njagala okukutegeeza nti e Dubai tekyali gezi. E Dubai tekyali plani yonna. E Dubai ebintu bifuuse bika. Omukulembeze omupya agenda kukyusa buli kyonna ekyetaagisa mu ggwanga Dubai. Ekiseera kijja na kutuuka nga mu kibuga ekya Dubai tebeetaagayo Mufirika n'omu olw'ebintu ebigenda mu maaso. Olunaku olwaleero Abafirika bonna abali stranded mu kibuga ekya Dubai baakina siina passport, baakina nafuna embuto, baakina siina waakusula, bino siyina mulimu, oli mu kibuga kya Dubai otaayaaya, baabateereddewo ennyonyi eziri free. Ey'okulinnya obulinnyi ekutuuse mu ggwanga mwova. Ekutuuse mu ggwanga lyo Uganda nga totaddemu eya tiketi nga toyina yadde passporti. Olowooza ekyo kitegeeza ki? Ebbanga eriyiseeko omwezi nga gumu babadde bali mu kaweefube ka kunoonya abo bonna abakola omulimu ogw'obwomalaaya. Oba oli Munnayuganda oba toli Munnayuganda naye gwe ng'okimanyi otunda kaboozi mu kibuga eky'e Dubai mubadde nga mukwatibwa. Baneeno abakola obufumbo mu bed space babadde bakwatibwa. Era awo ne wabadde nga ebiyumba byabo abeetunda munnange batandise okukubawo bukiyosiki, batandise okuteekawo zikonteyina. Bennyini abantu ababadde bajja babagula buno Obubangalade, buno Obufiripino, bennyini mwe muli bambega abanoonya abo abakola omulimu gw'obwamalaaya. Era bw'oba oli eno ng'olina muganda waakolera Dubai, mukwano gwali mu kibuga ekya Dubai muwooninge. Wabula oteekeko n'okumugumya, oteekeko n'omukansolinga omugambe bw'oba oyina omulimu gw'oli mu kukola nga olya bakuwa salary, sooka ogumire ku ogwo. Bw'oguvaako oyinza obutafuna mulimu mulala. Ekiseera ekigenda okujja Abafirika temugenda kuddamu kuyingira Dubai olw'ensonga imeji y'Abafirika eyonooneddwa Bafirika bannaffe naddala aba Nigeria. Buli kikyamu kyonna be bakikola. Obutemu be babukulira, okutema ebijambiya be babikulira, ebintu by'okurepinga abakazi be babikulira, ebintu by'obubbi be babikulira, ebintu by'obufere be babikulira, ate nga byonna bibeera published ne bitambula ku mpewo. Ne bigenda buli wamu bibeera ku intaneti, ne biswaza ekitiibwa kya bano abasajja abawarabu. Jjukira tebaagala kuswazibwa. Essaawa ezijja, ebbanga erijja, nze ngamba tewakyali Mufirika agenda kuba nga akkirizibwa kugenda Dubai kukolerayo. Ate nga muli ndowooza nti bano abasajja bagenda kutuuka ekiseera oba nakati bali mu ssaawa esembayo nga bakooya Abafirika.
omukulembeze ono omupya yandibaamu n'obusosoze. Abantu baneeno basosola nnyo, so gwe muganda wange ali e Dubai beera mwegendereza. Naawe ayagala okugenda e Dubai sooka okwatemu, kwatiriramu. Embeera tennaba kutereera wabula yeeyongera kubanga esajjuka. Amanya yenze Shila Adita. Gwina atanaba kubanga osubscribinga ku YouTube channel yaffe jangu subscribinge, olikinge, commentinge. Tewenabira notification bell gikwatemu bajja kubaba kwa message bwe tuteka video empya. Imbagala nnyo, see you in my next video.